Tukyali ku mbaga ya Phoebe mwana muwala ali blessed agudde mu bintu bamuwadde ekyapa ky'ettaka ne bamuweerako n'ente ne bamuweerako n'ebirala bingi nnyo. Nkyakuleetedde olabe speech ya maama wa Phoebe, ebirala bingi nnyo, ebirabo bye bamuwadde, engoye zaakyusizza, njogere kindeke ki. Naye nga nyongera okujjukiza ntuzuula omwagalwawo tukola surprise ne delivery, tukola airport pick up, ate nga services zaffe ennungi, tukyusa ne ssente, tusiba ebimuli bya ssente, tukola surprise ne delivery, tusiba n'ebirabo by'okumiko tukuguliza n'ebintu ne tubidelivering. Enamba yaffe kweli ku screen mukwano twesige tu inboxing tubeere nga twogerezeganya nga tukwatagana ate tubeere nga tukolera wamu. Kutwale butereevu mu mikolo gya Phoebe gikyagendera ddala mu maaso. Bireese byonna bino okuva gye gutandikidde paka gye gukomye, byonna ngenda kubeera nga mbaleetera paati ku paati paka we zinaggwaayo, paka gye bisembedde. Speech ya Phoebe, ebirabo bye bamuwadde, biki kusala cake, byonna mbireeta mu maaso awo. Beera ng'ate weerabirako ekibadde kigenda mu maaso ku mukolo, ate oluvannyuma tweyongereyo. Kutya Mukama kukuuma kitiibwa kya bufumbo nti ensonga z'omu maka zibeera za mu nnyumba temuzoogera. Banaye mbaagala nnyo, nsaba nkome wanino nga mbakwasa Mukama abampeera omukisa ffe weetuli inshaallah. Assalamu alaikum. Amina mama webale kubawo obugalo bw'omukyalo oyo bannange ng'atwagadde abaana ab'obuwala anti twefumbiza amawulire agererega obufumbo omuwala yefumbiza ababude ekirabo tunakyogerako edda oba tukyogereko kati tunakyogerako edda ekyo nakyo kijja seshoni yekijja kakati ono gwendeeta nsaba baddijaso katiremu kana akayimu kyengenengezaalakuza nsoke ngateme nga mutebe akitegeere dije ali kuki njagala ngasaalakuza tokamanyire aba trustee atuzala azala nafa atuzala tugenda kwesiba ngo tuzalira paka mnaye tebayitakola naye ngoyo atuzadde azadde omwana w'obulenzi Nzora n'azaala omukyala Phoebe oliye taata wadde mulaba mukyali mutototo yatuzala ffe bajjajja bakuno azadde bonna azadde omwana w'obulenzi Nzora n'azaala omwana w'obuwala Phoebe. Bannange taata ne maama tusanyuse twagala muweeyo sipiiki yaffe tulamusiza abanyawo ne basewo Mukama waffe yeebazibwe. Saagala kwogera mu mwana wange tanampalukusa omwana yakuza kuba mu ngalo abakitegedde bali mu kibano. That is being grown up good. Living God, but Yes. Kama yebazibwe. Amen. Tell them again, starting at an wind up. Bachita grown up, bakusaba choga
mu luzungu nga bamukuza bulungi grown up well and good nkimaze gwe kiremereko amamami neyanzanyo dadi omukisago nkadde okusooka okwogera mbalamusizza nnyo banayiga munyumye nze sikyalaba nayeera nnengera oba ningire eno mundabe oba bwe mbasemberera temundaba bulungi zenna ndi so excited. I have never been so proud than I am today. I am very, very proud of my ambassador, my baby, my sister, my lovely baby, Simani. Baby, kwagala tena Simani. Simani, I'm very, very happy. Nsobola obutaba na bigambo bituufu bya kunnyonnyola how happy I am. Naye nebaza Katonda tubale. Nalulengeranga nga ndaba luli wala nga nlowooleza ebintu eby'enjawulo nga visualizing how I wanted to be. Naye lubadde perfect than I ever prayed for. We thank God for that. Yetandikirewa speech yange dadi. Ndi mukazi mwogezi nnyo naye you will excuse me weba sina bigambo bituufu bya kwogera. Nasinkana Phoebe like 3 years now. Nga company yange yakatandikayo people. Nga company nto saying that we are very lucky Phoebe yayita kimanyi. Nga tulakinga bakwano bange bangi bamurecommending nga nyina ba brand influencer abalala bentunuulidde bentuukiridde abali mu marketinga naye nga ndaba ekintu tekinavaayo ndaba sinatuuka kulengera future ya company bwe mulaba Infotrust temugiraba nga Kadama from Saudi Arabia. yajja bakwano bange bamurecommendinga ne munoonya nali TikTok ne munoonya ne najja ku kampani yange veresha t-shirt nangamba naye kati simu kigema nteekayo mugikyajinge nembagaba netugamba teekayo namba yange yo MTN nagiteekayo baddiya enamba yange MTN sikyagikozesa Tashafumbirwa ava mu by'okukyalira abalenzi n'empunga client bajja bangi. Phoebe is a blessing. Obanga you can talk about Phoebe n'otayogera how blessing she is, you don't know Phoebe. Bwe nawulira ku wedding ya Phoebe bwe yanga actually omwami nzira bwe ya proposing and atandika okuwulira bakwano bange bali close. This is the time to tag on Phoebe. Whatever you can tag your company, whatever you can tag on your business, tag it on Phoebe right now. This is the time to shine. Era bakwano bange abampuliriza temujja kwejjusa. Phoebe, nkwogereko ki nkulegere ki? Phoebe, alya nnyo enkoko. yajagala Ekyo tebyashogedde. Enkoko gyenfumbe ebeetumala ne bakubayagalako bisandi ate olumu biba bibi. Ate ekyo naye ng'onyume olumu nakyafuna kisambi naye era nga bagambe tunoonye big voice gyali ayanaterofa big voice. When I listen to Fumbiba, I was a very peaceful person. Very peaceful person and a darling to everyone. Nalaba yabalabe nga Fumbibwa. Kyenjagala okugamba leero bw'oba tobalabye ng'otegeka embaga. But you're yet to see more. The real enemies of your life are going to start right now. Bagenda kujjayo enjala. Donasi yafa Babadde bakwesiibula. ali Bagenda kirutu kujjayo obukambwe bwobadde tomanyi. Kekana akaseera kembadde nkulinze nkugambe nti weetegekera obukyayi. Bwe nnali nga siri mufumbo awaze darling. Bakwano bankera ne batwala out fina ne tulya ne tunya ne tuddayo waka ne gwe tuba tugambye kusaba ne tusula nga tusaba ne tukoma kugamba darling to everyone. I saw the best friend resigning from my company that sirina kyemukoze so serious. at a time when I needed her most money. Nkedde ne neerabanga ku social media nga ng'omuntu n'akeera n'akuvuma. Ne neewuunya nze I had never seen that. Era omwami wange abeera nkeera nenkaaba nja bivaamu. Omusajja wange yakeera nankwana nanjagala nampasa ng'ensi yonna eraba.
People came out, bagamba tiyakuwasiza. People are going to come up and tell you, Nzora tiyakuwasiza. Ngata kuwasiza ensi yonna tulaba wetu. Bagenda kera bakugambe, Phoebe, you're not loved. Weewuunye bagambiriza, eyasuza enjagala wet. Weewuunye, but you be ready for this. Omwana wange abeera nkonsolinga nnyo nti no olaba bakwogeddeko olaba bakuvumye. That's when you're making it. It wasn't sinking. Kandaba insults. Neewuunye. Ninga mamange bw'abiraba. Bakwano bange, family yange, naye yangamba it is because you're up there. So people are going to abuse it. They are going to insult you. They are going to throw trash on you just because you're there. For us, we charge when we are coming. This is the best time we are going to walk together because you know we have walked a very, very long journey. It wasn't easy, but anyway, we made it. Even here in marriage, I'm going to tell you, we are going to make it. And let me tell you, in marriage, there are other options. Nti bw'anakuba oluyi togeza n'okuba omwana wange naye nkugamba nti in marriage you're stuck. We don't have options. Nze omwami wange yaŋŋamba byonna bwe tunyigamu tunyiige enkya we are continuing with marriage. In marriage we don't have options of quitting, and you know we have not had options of quitting in our lives. In business we don't quit. In growing faith we don't quit. In God we don't quit. Even in marriage we are not quitting. We are winning. We are here with you. Kakati nanoonyeza ekirabo ekyokuwa nenoonya eri nkurugo with gabende we give cows. Ate bwe najja wano nemba mutaka nnyo ate nga nina n'ettaka kati kuweti kuwenti nkuwetaka londako njakuwa buloti y'ettaka ey'ekyapa amanya kati wano ekizibu ky'ettaka ligira amanya gammwe abiri. Ekyapa bwe mwamwawukanye nga tukiyuzaamu nga twafira twakitegeeza teri kwawukana naye mbaganya abazadde abakusajima yuga mwamukusa nti oyo omwana bwe yatugamba asooka tugamba muntu akakana kali so cute kagenda kusungwa totawana tukyakuyinza tuyiyaliya. Nzora we yajja n'atwekuba mu maaso fe abagamba bannange omanyi febe tetwagala tukoya amaziga itsoke genda. Nzora ogwo omukwano gw'otulaze omanyi watulaga omukwano ne tusituka nga tewali atusindiikiriza nga fe buli fe bikyagamba nti kino kyekyetagisa ofumba okubeerawo nga tugenda mu maaso. Ogenda kulaba abantu nga bayinsaltinga nga bamugamba si mulungi obeewunye n'okubeewunya tebalaba munnanga abantu ba social media tebalaba bamuzibe tebamanyi birungi bo babeera mu filter buli kadde fe abasajja baffe batulabako ekiro nga tetulina mumeeka omuzungu agambye one man is meat another man is poison. Oyo omuntu ogwolaba ekiro aba social media tebamumanyi. Kaakati oyo omuntu omunjagalire nze bwonna njagalira Phoebe buli kirungi kyemmanyi kyensobola okukwatako ojja kifuna. Haleluya! Mukama nsobozi wange saagala kwogera bigambo bingi kubanga ddadde alina akayimba kayagala okubayimbira you guys. Obugalo bwa ddaddi Daddy yimba no. You guys, you don't know just achieve. Marriage seems like atayimba bireke obudde. But you who need to treasure it, love it, cherish it, be super proud that you are identified as a couple. Yes.
We are celebrating our first anniversary. Where is your ring? It's home. Wedding next month on 29. You're not married. We may not be having I left mine home. experience. But I'm But we're not being Muna nikangu wako bajja kumbuza wajekala. and we are telling our foreigners there is no logic. There is no logic. We are going to freestyle. Go. Nze yange njireka. Have fun. Go on vacation. If it Chop falls, money. they will Enjoy ask. life. Marriage is good. Now, Mami Nzora, No, but me, I have a ring. Like ring. bingi to say you know. And I can still request you publicly Hey, as it's well. not in my bag. Please, whoever my wife loves a lot, I by default love. One thing I'm sure of is that my wife loves me so much. And I know how big Singafibakira kumachangali atuken. I know you love me. I for one, Chimani. Just maintain that love. Yagala muntu. Prosper together, make money together, have fun together. And akwade ploti ya 5 kuchukumi. It is a big one, somehow big. It's a japo big. So, olumala okufuna ekyapa kyammwe ekizigenda tutukako tu ekyala nenya ennume nenya. Okay, you get it? Ganda jangu mulekicha. By so doing, okay? Grow bigger and grow bigger. You will see God's favor. You will see God's hand in your marriage. It's really happy. People around us know we are very happy people. Yes. Happily married. Yes. It is one thing to be married. It's another thing to be happily married. We are happily married. Yeah. Another thing I can tell you. Njagala olunaku lwa leero nga terunaziba. Mwetunuleko mwembi abiri mutuule. Check on your bank accounts. Mulabe what your net worth is right now. After 1 year, you will testify that marriage is full of blessings if you cooperate and work together. For we have seen God do a lot of things in our lives. Like surprisingly, God has blessed us, but it is because we have been true to each other. She has my back, I have her back. She prays for me, I pray for her. And automatically we move it away with you. You will see God's blessings. They said or you may look back nogamba, maybe certain prayers were answered because of my ways. But now, I know how true I am to her, how good I am to her. Check your souls. If you're so true to your person, there is nothing blocking your prayers. And now that you're married, God wants to see you up. You're lacking, so you won't lack. Mukole and mumanye is so blessed and favored. May the good Lord be with you as we celebrate more and more this evening. Phoebe's Church, thank you for grooming these people. Mami Nzora is a God-fearing man. At least we can testify on that. Family Nzora and Family Phoebe and everyone who is there on behalf of whoever they have been here for. May the Lord bless you all. May you enjoy the rest of the evening. God bless you all. Amen. Amen.
manja temwebowa speech yaffe eno yesembayo for now tugenda tuma activities eki endala tube baki bakakama tebagumiikiriza njagala okuyita omuntu wa mugaso nnyo ye taata ye maama ate ye musumba waffe Barnake ku saidi eno mpite bazadde baffe abatuzaalira ddala abatuzaalira omukyala Fibi maama taata ku saidi eri ngende wa taata ye maama eki okitegeera leo alikuba banaye chakaje kishandebezane kulujja mumwa naye ngera kukolako mulinnya lya Yesu tujja kuba bulungi esawa eno muzikirize mpite taata waffe mu mwoyo taata waffe mu mubiri taata waffe omusumba mukye ye taata ye maama ku saidi yaffe y'omwana mulenzi nsora tukwaliza taata ne famire ne maama ne taata abazaala omukulu nsora bena famire ne ku famire neruddeyo taata maama abatuzaalira Fibi yaffe tutwera Yesu Hallelujah. Bannange nsanyuse nnyo Mukama abawe nnyo omukisa Fibi nga nsanyuse bannaye ng'olabise bulungi bakirayo bannange Nzola Nzola ofuuse omusajja omukulu yennyini weebalire ddala kulabika bulungi kansaba Nzola otuule MC wandi taata bama abakulu bano abakulu abayimiridde tuyimiriza lumu n'abakulu bano babbo bandisoose nange ngenza okulaba ate nga mama ngenda mutakatebe nkateekawo ngira otuula taata kubanga kuliko taata ono nze mba mpulira amagulu gatandise kuluma nze aleluya bannange kansaba abalala batuule tusigale katuyimbideko obutakiika ngenda kwesa obutakiika butini nnyo MC kimanyi tojja kupapa nnyo kunzijako olwokuba nyinako akalangoko abakulu nakulabye nga olabika bulungi nnyo abakulu bano abategesi b'emikolo Sanyonjo kansali kanso Sanyonjo ne mukulu Bugembe nsaba mukwataganye MC alabike ng'atuuka ku Harvest Teaching Ministries mwana alabise bulungi taata ndi mukyala mulokole nsabiramu mu church Allen of Grace Ministries eri wano Ntinda esumba omusajja bamuyita Pastor Michael ojjava wakati kale bano bekwasiza eddimu eryokulaba nja kujja linnya Yesu abantu bwe batyo nga bajjuma nkyalina ate ng'olabika oyogera taata nkubulire ebintu birungi nina gye ndi naye munnange jasula kuba mu church tetunnatuuka nsabira nsaana saala bano bo bazibu bajja kujjayo kale tofaayo amukulu w'abaproducer taata tweyanziza nnyo Mukama akuwe nnyo omukisa webali kujja Info Trust okuva enava ku mbaga yammwe gye mwakolera ku beach mbadde siddanga mukubalaba naye obufumbo bunyiriza maama otunulanga malayika mwebalire ddala mwankola bulungi Fibi yeyandeeta okusinkanya Info Trust eyo gye mulaba nali ngenda kuddayo kusoma Fibi nga ngenda kuddayo kusoma mateeka yanja mbeereko looya nga ndaba beeyagala nnyo naye n'antwala ew'omukulu n'atungira essuuti gye nagendera mu kwero DC so kwe kubamanya okuva olwo ne babeera bakwano bange ate ke munyambye badde neraliikirira
gyengenda okujja ekibanja kyempa Juma naye ke mukikoze ne muteekamu n'ente kati nzera kuteekamu ebisagazi ekitundu kigondezzaako nesengenge bibisiwa sengenge bano bonna bakulu tusaba nabo naye kanyanjuleko omu bano bonna bakulembeza abasinga naye kanyanjuleko ono yekka omukyalo ono bamuyita Divine Mukuye tuwezezza tuli mu emeka 23 tuwezezza emyaka gyaffe 23 mu bufumbo nga byonna mu ebiri kayana kutereera kunyinga kwekyanga byonna bibaddemu omuntu akulimba nti tetufunangayo aba yeerabidde oluusi naye ffe byonna bibaddemu tunyumiddwa ate ekinyuma ku bafumbo bakayana bazaala kati ono juzi yanzaalidde omwana wange owe14 yazadde owe14 netumutuuma Paradise omwana oyo abalenzi baliko 12 abawala 2 ekibuuzo twalekeddaawo si ffe tukolayo mu byobutonzi ffe tuba mu byaffe abaana ne bajja tetukirinako buzibu ono mumazi omwandula emukyala Mukuye njagala era okwebaza Mama Juma naye saagala kuyimusa naye webale nnyo webale kunjagala webale Mama Juma ono mukwano gwange nnyo Juma yamuleeta namugamba ono nze ngenda kubeera mu mikono gy'ono ono taata wange Juma nangasikinaako obuzibu era nabeeraawo olusiga neyintirako taata Juma nange nenyumirwamu era awo naye Mukama akwenye omukisa Mama Juma sanyisa n'okulaba ku bano bannyina ba Juma bano oba bannyina sinaba bategeera nnyo bannyina embalaba essanyu Mukama abawe nnyo omukisa tweyanziza nnyo tweyanzeeke Juma congratulatinga bali bonna abakulu abali ku mmeeza eri abo bonna basingo so ababukedde mubalabiranga ddala abantu abo bonna basinga mu kyaki yaffe kale ekyenyina okusinga ekyo nyina abalenzi ate kyaki yaffe kyekoze bonna tubazizaayo okusoma basoma ekyaki egatta vali mu kristaayo tukubuza bakoma ku kirasi nti sini yaffe ddayo osome n'osoma netukwongerako value kubanga tuzze nyina ebintu byenneetegereza nagamba abaana nti bw'olaba omuntu nga kwani togamba nti si grade yange naye pima abazze bakwana emabega kojja okumanyira gradiyo bw'olaba owomasuli yakakumaliriza okukwana n'ogaana alonda obucupa n'akuddako n'ogaana omuyagyeyo kirasi muwogwatokupima so kwekwongerako value ku baana baffe kati bonna balina value ya waggulu nnyo ekyo kikwireko mu ngalo mu linnya lya Yesu akanyamakwogera kaba kansomere mu lunyiriri wali sijja kulwawo nnyo temweraliikirira kubanga ffe tuli basumba aboozeemu kabasomera jasiti olunyiriri olwo Ngero 11:29 agamba nti ateganya ennyumba ye gyalisikira empyo n'omusirusiru aliwa muddu oyo alina omutima gw'amagezi. Ekigabo kyange kiri awo ateganya ennyumba ye agenda kusikira mpewo mu nsi kasitoyiga okumanaginga ebintu bisatu ensi oba ogimaze kasitoyiga okufuga ssente noyiga okufuga omubiri noyiga n'okufuga omukazi ensi oba ogiwangudde bwe kasita ofuga amakago oba togenda kusikira mpewo bonna abasajja mubalabye ku masimu tunayogeraani tunalekaani nalaba mugagga wange kasita mukwano gwange Rashidi Lukwago ng'agamba mbabuulire nvudde ku bakazi baganyi balemerera era bw'ogayaalirira Juma amaaso gonna sooka ogakuŋŋaanya ogateeke ku ffibi
oyo Phoebe agenda kusalawo ensi envaamu gy'ogivaamu. Awo yo yasalawo oba okufa okaaba olunaku lwajjo nabadde n'oyo Metroid n'olwaera kyatendereza omusajja yazze yabadde ayogera nga atunyonnyola ku mukazi we nga byakyama twekwese n'atema omulanga ebyadde ebyekyama ne badduukirira abadde ayogera empola n'agamba abakazi ddoko ng'onajjanca ku mbaga ya Phoebe nga waliwo oli akaaba nti abakazi ddoko bwe biri. Abasajja balemeddwa abakazi eng'ensonga nno nyangu. Katonda yakola omukazi ate tolina gy'omuloopa. Lwaki n'atuwa n'amagezi ti bw'oba olina omukazi omuyombi olinnyanga waggulu akulagira wakuddukira kati omulooperewa. N'agamba mubeere nabo n'amagezi amakulu. Omusajja atalina magezi ave ku bakazi bakubala abakazi nsi namba katabo kalamba kwakusomako tebakyabaleetako bbamo. Omukazi ayinza okukaabya essiga kalule yafa mukazi n'afa n'akalaba emirambo nga tebamukubye naye n'afa n'ogwa wali n'ofa puresha. Owekulu yabadde akutuka wiyo pisi yabaddewo musajja mugagga yayogedde n'azirika. Lwaki mukazi ne mubuuza gy'aliikiye muleseeyo koze ngenda kuwaliisa nzije naye ngenda kusooka kuzimba lutindo tukole omukwano ku makaago luvannyuma twogere mpola kubanga era ajja kwekyanga. Abo bakazi abasumba bakaaba amaziga g'omusajja gali mu piro beevuunika mu piro ne bakaaba abasajja nga balaba bateganidde bwereere. Tojja maaso ku Phoebe. Okunyumirwa mukazi yenna aba mulungi nga musanyufu era gwe kuuma obusanyufu bwa Phoebe ensoogi maze. Naye Juma konoowungamu katono oti ennaku yonna oyo byasobola okufuuka ennaku yonna. Bayibuli egamba abakazi basobola okufuuka ebintu nga bina omutabula. Omukazi asobola okufuuka omutego, omukazi asobola okufuuka enjegere, omukazi asobola okufuuka omugwa, omukazi asobola okufuuka obunnya. N'otambula ng'okaaba mu kibuga mwalimu omusajja yasibulanga abasiraamu bonna naye abakazi bamutyankalanya bati. N'olwaleero omusajja watta kyabalibwa mbagagga. Tubigabane ye bakyala mubateekeko eriiso kyo kikaakulema oba owedde. Era nze ngenda kusomesa essomo gw'onookomawo njakuwa empiso nkusomesezeeko essomo. Abakazi babapika asobola okufuuka nga baluuni. Gw'osalawo sayizi ye, gw'osalawo kiki, gw'osalawo baagejja, gw'osalawo byonna nze ngenda kukulaga. Kati buli gwe bamupika nkuwa empiso bafumitako bufumisi just nojjamu omukka katono nja kuwa amagezi kasitono oba n'amagezi ojja kubeera naye gwe ngenda kusomesa essomo liryo how to be with a celebrity. Obeera otya n'omukazi nga yeserebe gwe nga tobadde nkulage kiri kanso kyakonyeeko gw'obufumbo olina bumalako nakuzannyirira we bikulema Juma ebintu bikulemye saye ekyapa kya info trust kasita okuzannyirira kukulema n'ebisagazi n'ente ajja kubyerabira ng'obulinyisa olusozi era nengamba obanga okusobola Phoebe alina musobola bw'atyo. Phoebe ebyo byayagala ebbanga lyonna awatali muzannyo Phoebe tabeerawo. Buli omwesiriyasi nga Phoebe agenda. N'olwekyo Juma obufumbo bwaffe obw'ebika bye tuzze tusomesaako bwe kwata ekyo nabagamba waliwo abakikuba ekyakukuzannyirira ng'olina kukimalako omuzannyo gukolera ddala obufumbo. N'olwekyo oba okitandise bw'otyo kimaleeko bw'otyo gukola ku bakyala kukola. Mukyala wange edda yanyiiga n'afulumya omufaliso n'aguteeka mu ddiiro naye agenda okudda engulu ati nga nange nazze agenda okukyuka nga wendi nagandeka gwe mumala okunyiisa bannamu kyokka bannange netuddayo nga tewalina
kwenenya naye okuyita mu kusajjiro kyokka mukwano gwange bamita Serunkuma ye yakitandika na Bukambwe yakaseka emirundi 3 bukyagabasa mukazi we bamuwulire eri ne beetereeza bonna kati ate ffe Katonda tatuganya nnyo kukola lukambwe olwo olususse nekitange bwe yakikubanga nga Mukambwe ku mbaga abawa ssaawa emu yayina abakazi mukaaga ssaawa emu ne bajja asooka okuggulawo olugi bwabo nga ayina bw'abateeminga akola bukolosi ne bakebera ku mmeeza oba enva ziweddemu ali mu kiyungu emmere bw'esirira lutalo nkugambye ng'obunkeeke buli wali yabanga anaabayeyo nange wafuuka Bermuda Triangle teriyo asala bw'aba yeebase gwali mu kiyungu gw'olabirira abaana teri akolola olulala nayasimula ne bampita ne bakuba emikko maama yakuba nagamba oyasimuliranga eri omukulu yeebase kabaka kati ye akikuba bw'atyo kale Juma yaweddeko mutojabisobola n'amaanyi agaffe ekikeeka si mangi nnyo ag'okuweeka go ate tugamba waliwo abakikubira mu lusomisomi mu lusomi olwo mu luzungusungu akomyewo ne beekonyesa obukirasi omwami asiika nono asiika ebyo bwe bityo abo nabo gye bali nga bulinga obutali bufumbo eyo no tebakyalayo basezaala n'abalala byammwe biba bisibu kaakati ekyo nakyo kika ne wabayo n'abalala nga bakikubira mu buwangwawangwa ennyimbe zitwetoolodde bannange ne gundi yalwadde tava ku nnyimbe nga batambula bye banyumirwa olwagundi leero base ebisolo bebeerabeeraawo bwe batyo base kukikalumbe mukono ey'olumbe bye banyumya lubaale kale lubaale n'abagwa ebintu byabwe birala sofibi kube mumwesanyukire omulenzi muyingize mu kintu sebo omukulu owabukedde asaba Juma mumuwire ddala omulimu oyo omwana ayinza obutakikola nnyo naye ntunulaye ejja kubasikira tugenda kikubanga kakajja kugumuwa mukikube elijja lya Mukama waffe Yesu naye nga tweyanziza nnyo okuwa Fibi omulimu tweyanziza nnyo ne Juma nti mugenda muwa omulimu abayifa tweyanziza nnyo Harvesters twesiimye elijja lya Mukama waffe Yesu tubasabira muzaale Mukama abawa okuzaala okwokumu nemwe muzaale bemusobola okukola kutya okulabirira nzina bagamba nti ffe tuzaala ne divine Katonda basobola okulabirira mwe muzaale bye musobola okulabirira yenjawulo yokka n'olwekyo mikwano gyaffe Mukama batuweereza omukisa n'abasinga abali wano tubasabira ekintu kino mukituukeko mwagalane bantu bakole ebintu tebabalimba nti obufumbo buzibu eyawasa omuzibu obufumbo buzibu omukazi yeyeetagako eriiso gwe bwonkolera ekyo tomuggyako liiso abo banyiigira n'obwereere nga tolina kyomukoze nga naye tannamanya kimunyiizizza n'omubuuza kikiraga nange ndeka sinnamanya timulinanga ebintu ebyo waliwo eyanyiize wali kati baba baze bampita musiru bampita nsolo bagala bajja kudda naye ngaekyo kimumazeeko eddembe so Mukama katusaba abakuume abawe ekisa koze ebirabo wabituganya bigaba ebirabo nja bidona taata kati eri abazadde ba Fibi twalinayo obweyamo okuyita mu Fibi naye Fibi era ajja kuba abatuusaako nakosebwamu katonotono nesirabika naye twalinawo kyetulina okukola muzeeyi Fibi ajja kimujjukiza naye yali alina okikola ate n'afunamu obukosefu naye nga tugenda kikola tukyeyama era oyo Fibi si muntu wa bulijjo nalaba Fibi nga bamulinze ku airpoti neŋŋamba ono omwana yagenda okukola obukozi nze nagenda mu Isirayiri ngenze mawanga nkoma yanirisa naye nga Fibi bamwaniriza kale Mukama abalinyo tweyanzeeke emusibebalije ddala kandi ojja jimpeera abalenzi bano benapulaze Mukama abawa omukisa amina taata Luganda. Where is baby ka English? Monsonyi we kutuulako wenti
sukaali anuma amagulu ago naye manyi mu linnya lya Yesu nja kubeera muki mulamwina. Yesu yeebazibwe. Neebaza Katonda olw'ekisa kyatutaddeko okuva mu kwanjula era tuli mu mbaga. Kale neebaza Katonda olw'ekyo. Neebaza Katonda olwa mwana wange Fibi nzi musanyufu. Essanyu liviira ddala ku mutima. Yesu yeebazibwe. Katonda yamba omwana wange oyo gwe mulaba. Era byonna Congratulations Phoebe once again. Phoebe alina emikwano. Phoebe abantu bamwenyumirizaamu era kino kyongera okuyigiriza okukola emikwano. Phoebe alina emikwano, buli omu amwenyumirizaamu, buli omu tewali n'omu amwogerako bubi naye nga congratulations once again, she has made a beautiful bride. Bye bamuwadde ettaka, ennyumba, Dr. Kuruthuma amusuubiza okumuzimbira ennyumba nga kwotadde ne mwami w'Enzora n'ebirala bingi nnyo, byonna mbikuleetera mu maaso awo mu videos endala eziddako kuba sobola bikunyonyola bikumalirayo byonna ng'omukolo bwe gutambudde, bwe basaze keeki, ebirabo bye bamuwadde n'ebirala bingi. Nyongereko wazabe abalabye video yange to the end emulabulawo nga temubusikipinze emikono. Ndi musimusaba Katonda be kyemusinga okwagala. Tuzuula omwagalawo, tulina airport pick up services zaffe ennungi, tukyusa ne ssente, tukola surprise ne delivery.